kunganyiza kitegeeza aba abasobola kati no golabe gwe bapostize nga tayina buzibu nga ali bibye tewali mukazi ayina right nze kati kino nkibagamba omusajja nga bwali nti musajja ayina omutwe gwe sente ze yazeekolera ayina right ebeera n'abakyala bonna baabayagadde era nebaza abaami bafe okubanga bw'obanga oli eyo ng'olinayo abakyala babiri nga tosukka bana weebale nnyo oli musajja mulungi nnyo oba weekomyeko bwekomi naye osobola n'okuba n'abakazi n'20 for as long as obasobola gwe weebuuze omusajja omwo postingibwa abakazi 40 baba abaabawaki ababawa bye baagala kyovola bonna weebali kaka tosobola kugamba muno omusajja wange namupostinze naawe n'omupostinga wo gwe nnyina gw'omuzaala ekigambo kwerimitinga mu bintu ebyo kiri ku bakyala omukyala bw'oba olina omusajja tokkirizibwa nakwebaka na mulala babiwulira omukazi bw'oba olina omusajja tokkirizibwa kubikkula amagulu ago okujjako ng'ogabikkulira musawo mu ddwaliro akuzaaza kasita ogenda wa musawo ekyo kikirizibwa bikkula naye bw'oba omanyi nti togenze kuzaala teweebamba okitegedde kakati ekyokubaga omusajja apostingibwa abakazi 40 kikkirizibwa aba asobola bakazi be akantu ako nkaagala ndabe abantu nga 5 baba abasobola teri enjovu teremererwa masanga gaayo agenda okubeera nze nkugambye omusajja abakazi bonna basobola kakati nkugamba nti omusajja abeera n'abakazi nga tobamanyi nga gwolowooza oliyo wekka kati ate ekyo kyo kijijjako okuba nti abalina kikijjako okuba nti abalina nedda kakati temutwereegerako munnange naye nga era mbabuulira nyongera obbabuulira nti abasajja be mwewaanya abawala bali eyo mu comment section babalya abasajja be mwewaanya abaana kwe bali kuno ku TikTok babalaba gw'okimanyi nti nno gwe omukyala we waka tomanyi bajja bo naye bajja bo bonna bakumanyi bajja aba past tense aba present participle tense n'aba future tense bonna bakumanyi gwata bamanyi ye mukyala gundi okitegedde kati ebintu tubikwata empola tujja kuswala ye mukyala gundi emanyi wati bumayi omusajja wakukwana kyasooka okugamba abasajja b'ennaku zino okumanya nga baka bwakukwana akubuulirirawo ndi mufumbo era wano mu bifaananyi ng'akulaga famire yolaba mama w'abaana bano ng'onyiigako bibyo onyiiga ki nga naawe bakubegerako bakubegeddeko onyiiga toyina kikyo omanyi abaana abawala balina akajanja ate tewali akyasinze kajanja nga namba eddako nze nagambye tewali bya nnamba banaye ebintu by'ennamba mubijje mu birowoozo byammwe ratings omusajja yazigaba eyo vidiyo twagikola wano omusajja ya rating abakyala osobola okubeera nnamba emu naye ng'oli ku tusita ng'ebikolwa byo mu bulamu bwe tebikuwesa yadde 3 sita tebikwambusa okitegedde kakati ebintu by'ennamba mwerimba omulabe wa Tronaz Media tukwaniriza weebale nnyo okubeera nga weekuumira ku guno mukutu omulungi ennyo okubeerako ebintu ebizimba Tronaz Media kwe tuli amannya Tronaz ndine munnange Rahuma naye nga tubagamba nti ene wiiki bagiyita kasameme mziramu bw'osanga munno ng'atambula ayogera yekka tokuba si mulalu nga kati lwaki oyogera wekka nga toli mulalu wene wiiki ogimanyi ebadde ki basanga takwata simu abadde atya basanga alekayo abaana nga batuula nze munsobera
Nga batuula wanaakwatira banaasoma. Lwaki mweteeka ku pressure? Nena abakyala kati. Bino ebintu kikwate. Ebyokuweerera simanyi abaana baddeyo ku ssomero first week biki. Ffe twasomanga n'abaana nga ye yeeweerera. Naye ng'asooka n'akola. Weeks 3 azimala akola n'ajjayo n'ekitundu. N'asomayo omwezi gumu n'ekitundu ne bamugoba n'addayo n'akola. Wiki 2. Naye omanyi gye bali kati. Bakubira amasimu tubayita bassebo. Sa. Okitegedde? Teweteeka ku pressure. Basa wabatakwata simu muli akawunga munywa obugi mwebake wanagikwata banaagenda ku ssomero. Otherwise mujja kulwala ebirwadde byabwerere. Ojja kulwala pressure ofaata abaana obaleke. Oberenga n'essimu ya basa tosaana gikuba. Omufu akuba essimu. Mukakkane. Kyekyo nno. Naye nga bambi mutusaasire mukkiriza abaana baffe bayingire ku ssomero. Naye nze bannange essomero ne ligaana omwana wange okuyingira. Nsobola okwogera ebigambo n'amabaati ne gavuukako. Ag'essomero? Mpeeredde omwana wange emyaka gyonna mu ssomero lyo tommanja, leero nkugambye sirinanga omugaana okuyingira. Noonya ntondo. Kyova olaba abazadde mbakubiriza temutagaza baana. Funa essomero omanye nti lyeryo. Okusoma kwe kumu. Okusoma kwe kumukamba buulire. Ekisookera ddala funa essomero ly'osobola. Ekyokubiri stick to that school. Nti ne bw'onooba toyina yadde 10 omwana tebasobola mugaana kuyingira. At least ekyo kyo nkijulira ku masomero. Baga omwana affe tubadde naye okuva senior 1 kati wa senior 4. Asobola n'okusoma n'atuuka wakati mutamu nga tebamugobye. Naye mutagala olw'okuba mukagundi yatutte abaana be ku gundi. Nawe n'ositula. Bannange taata gundi twaba abaana bange naza abaana bange. Gw'osoose okuzaala. Ate akajjanja k'abakazi. Mukazi wakuleetako akajjanja ku baana nga basoma. Mugambe baweerere. Naye bw'aba si abaweerera takuleetako kanyampya jjula. N'emikwano tujja kuba tujyogerako awo mu maaso awo. Emikwano gy'abakazi naddala mikwano gy'abakazi. Naye si gy'abakazi bokka. Emikwano gyonna mizibu tugenda gyogerako. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso. Mu kantu kano ke tutavaamu. Tuwulira Shiba. Simanyi Shiba holiki oba waliyo Shiba mulala? Ate Shiba holiki yani? Shiba Kalungi. Ebigambo bibadde bingi. Tuba tukyali awo. Bana abantu tebatuwa mu kaliivu. Bannange. Nze nsabayo ku liivu. Teeka wansi essimu. Olaba batoofuna eriivu. Ewumuzika nno. Gwate ewa liivu. Toteekako ddata olaba batobeere mu liivu. Tewumuzika. Anti toteekako ddata. Obeera ogamba naye kangiwumuzeeko oba okyali awo. Ne bagamba Arsenal yawangudde omupiira. Gwate ewummuza. Naye nga tetutegeera kiki naye mutuyambe mutuweeyo kaliivu. Emboozi ya Shiba yogerako ki? Kaakati nze ebintu bya Shiba bino kyembirabyeko. Ekisookera ddala kyendabye wano ku intaneti waliwo abantu abalina akajanja akamanyiiro olummanyo okwefuula abamanyi ennyo okulowoozesa abalala nti bo bategeera nnyo buli kimu. Waliwo akamanyiiro akokuba nti wano ku intaneti abantu baagala oyogere bye baagala okukola ki? Okuwulira. Waliwo akamanyiiro ak'okwagala okulowoozesa abantu nti oyina kubeera ekyo bo kye bali. Tebaagala oba. Okitegeera? Gwe bw'oba oyagala obufumbo, oyagala buli omu aveeyo ng'ayagala bufumbo. Bw'oba tobwagala, oyagala buli omu aveeyo nga tabwagala. Nze naako nkayita akamanyiiro nakajanja. Okitegedde? Batuuse okugamba mbu abantu tebalina abasajja balabera ng'olina ssente zisa. Nze ekintu kimu olaba nze abalabi ba Tronas Media mbagamba. Ffe wano tetukola kontenti wa kabampaani. Tujja wano kwogera ku bintu mu bulamu obwa bulijjo nga bwe butambula in reality. Yes.
reality fe wano tetukola kabampani tetukola mbu nze kati nze Rahuma kati nga gundi gye nakola ey'abasajja abatalabirira bakazi ne mbagamba nti mukozesa abakyala naye nga temubawa buyambi byakyanyiza bangi nalaba abanyambalira wano kagato kabato okitegeera naye nze n'abakazi abeefuula mbu bo tebaagala ssente kyova olaba mukyekolerera nnyo waliwo okwekolerera n'okukola nabyo byanjawulo osobola okukola ng'ogatta ku ekyo kye bakuwa neweegattako naye ate bw'oba weekolerera olugendo luwanvu nze abakyala mbagamba so nze Rahuma temunsuubira okushuga kootinga nze pupu aliba pupu keeki ejja kuba keeki nze sikola wano kabampaane because ebintu ebitwogerako wano bwe bulamu bwe tukola ki bwe tuyitamu okitegeera kakati nze nzikiririza ddala nti eriyo omuntu atayagala bufumbo ng'ate teyaddiba nti yaddiba kubanga omuntu eyaddiba abaana waabwe ku lujja eri mukyalo ewa jjajjaawe nga yabula akola ki naye tosobola keera ku makya n'ogamba omukazi akeera ku makya n'alinnya ennyonyi n'agenda n'ajja n'akola shows back to back n'alabirira baganda be famire agisitudde yeezimbidde akola ekyo kyawulira kyayagala bagambe mwana wa Sheba bwanyiga bamutwala Japan waliwo abantu nga they don't want people in their space nga ye bwatyo bwe yakula nze nalina jjajja wange omugenzi kati yafa dokita yali dokita but oli omusajja yali tayagala bantu wakaawe ayagala mirembe yayina amaka abiri gy'abeera ne mukyala we n'abaana gye babeera dokita yali gwe ebitabo byali byamutabula dokita Mwezi yali tayagala bantu okumanya yali tayagala bantu n'abaana be yali tabaagala yali abaagala naye nga tayagala bantu kubeera awo nga bali awo kugamba by'okulowoozaako bingi yes era ng'ewakaawe full time abeerayo na mukyala we ate ng'omukyala omanya abantu abedda nga abaana bwe batandika okusoma ne batandika okukula okutegeera kuba sente zaaliwo nga babeera erijjukira mwabeerawo abaana basenga wabeerawo abaana ba mwannyoko sibanya tuyambireko n'aviiraawo ng'asoma biki mwana mukwano gwe kati nga bwe bawummula babeera manga era nga waliwo ewaka engulu n'ewaka ewa emmanga okitegeera eno gyeyo lwa nsonga naye ng'ewaka wano ayagala kubeerawo na mukazi we kati nno waliwo oluusi ne madamu lwe yakkiriranga n'abeera eri nga dokita abeera ku shedi ne baleeta emmere okuva ku kyayi okuva ku makya naye aginyumba agirimu bwomu naye ng'ate munneewe wunye teyali wampisa mbi ninga eyo emirembe teyali wa mutima mubi kuba yaweerera abaana b'abaganda be yaweerera abaana nga bw'omanya abasajja abo abedda abalina ssente abaviiranga ewuwe okugenda ekitovu okusoma baalinga bangi abaviiranga ewuwe nga yakafuna omulimu agenda kukola bangi balyanga ne banywanga buli kimu akigula naye nga obeera emmanga n'omulengera engulu ali ku shedi ayambadde galubindi zaali ku mawulire asoma nga tayagala bantu in his space yayina ensonga ze oba zaali personal oba zaali health issues oba ki yali tayagala bantu kakati Shiba okuvaayo n'agamba nti nze ne bwe nabeera namba 10 it doesn't necessarily mean that ayagala omusajja ng'ayina abakazi 9 nga ye wa 10 kyeyabadde ategeeza nti gwe ne bw'oba oyina abantu beeyeeyeeyo for as long as bw'obeera nange ng'oli official nti kubanga alina ne interview gye yakola ne Zubeda n'agamba nti ye kye aba ayagala bwe muba munyiize ate tozimbagalira wano eri onyigire ewuwo mb'onoka n'onodda kubanga nze abantu nga Shiba mbatwala ng'abantu abali protecting emotions zaabwe ngambe alabika ayagala nnyo kati buli lwalaba embeera eyo ngo ekukyusiza mood bimumenya kati ye ali just defensive ayagala bw'oba obeera oli wano ayagala mubeere happy ayagala kukimanya nti omenyese noti mu bizibu wabula mu nsonga z'omukwano omukazi n'avaayo n'akugamba nti nze ndabye baganda bange ndabye mikwano gyange nga bwe babonaabona naye kennyini alina personal experience ng'omuntu ebyo byonna temwagala kubimanya omukazi mugenze mu maaso mumuvumye
mumwogeredde ebisongovu like seriously lwaki oba ofiira ku muntu Neza ndowooza kagato kaba kabatuusa lwakuba lwaki oba ofiira ku muntu like seriously lwaki bamuvuma omukazi omufiirako nina n'ekintu ekirala kye neebuuza nze nabagambye me I don't sugarcoat twogere ku bintu nga bwe bitambula mu bulamu omwami Shiba gwe yazaalamu omwana I hear yali mufumbo sijja gamba nti nkimanyi agatali mawulire okitegeera yali mufumbo ekisookera ddala kyemmanyi Shiba omwana wa Shiba si yeka gwayina out of wedlock ayinayo omwana e South Africa mwemba seerabidde okitegeera omusajja bamukuba kalifomu Shiba n'amutuulako n'afuna olubuto oba yajja wiringire ne bakola bye bakola ne bazaala omwana kandi kitegedde singa byali bya ekyokubiri waliwo amaka mangi nga mulaba omusajja afuluma mu nnyumba n'omukyala afuluma naye nga gaggwawo dda mayitirivu okitegeera kati muyinza okuba nga omukazi mumuvunaana byonna bye mwogera naye nga yagenda okwagala gaayi ng'ewaka wa breakinga eya back ye tagenda kuvaayo akole ki akibannyonnyole nabangi betumanyi naye olw'okuba ng'era Shiba ye yakikola era Shiba okitegeera omukyala yavaayo n'abagamba nti ekiseera kijja kutuuka nja kuzaala azze akyogera ebbanga lyonna nti obufumbo ye n'obufumbo bali bati naye okuzaala ekiseera bwe kituuka by the way ebyo nanga bikyali awo tuyinza n'okuba tuli awo nga Shiba omwana yamuzaalira maama we nga yali talina na kirowoozo kiriddamu kuzaala mu nsi naye nga maama abeera akubuuza naye mwana wange naye ku ssente zonna kakati kati weekwasa ki ssente olina okitegeera nanze jjajjanga bwe yaninga baakuzaala omu okitegedde kakati ayinza n'okuba nga yaza omwana oyo fayini amwagala kuba ye yamuzaala ate teyajjanga nsobi naye nga yakikola fayinale yatuuka n'akikkiriza akikole ku lwa maama mbadde nsaba omukyala temumufiirako okuggyako nga mulina ensonga eziri paaso bwe ziba nga weeziri mumufiireko naye mbalayirira mujja mukongokako ku sayidi endala abaana abato abamulabirako oli kyakola kisanyusa ye naye mu butuufu bwakyo si bwe kyandibadde tulabye abaana abawala bangi ate gye muli mu kimanyi n'ozaala omwana olina w'obeera mwana n'atuuka emyaka 3 tukuddamu kulaba ng'oli lubuto naye tetukulaba na muntu ekikulu olubuto teruyingizibwamu omuntu tasobola kuzaala mu mbwa n'ozaala omwana oyo bazadde bo ne bakujjanjaba oba maama wo najja n'akujjanjaba n'omwana n'akula n'ayingira emyaka 3 ne tuddamu kulaba ng'oli lubuto bangi naye nga taata w'abaana abo gyali tewali ali ava ate bagambye mbu kati taani yakudda mu buli omu ava eyalaga ebbaawo ate bannaye akati ate awo mwagala kutta bantu gye tulaga ti buli omu positinga bbaawo kakati nze owange ali bulungi ne positinga ate we postinga wamutulaga ye papa wakito tupostingira mami nze twagambye abakyala kati lutalukyali mu bakyala bapostinge ki babba baabwe kakati nze owange nze ne postinga abasajja mutuusa obbapangisa kuba bangi muli eyo mukuba pokopoko naye temulina basajja awo nyikizaawo nnyo abakazi bali okwo ku social media bakuba pokopoko naye si bafumbo mwana yagambye ne bama abakugwako ekiifiifi ne bagamba nti kano kako teekayo kwe bali baleekaana naye ng'ate tebalina na basajja kyokka ate abatabyogerako abataleekaana ate muneebe babalina ate no gye tulaga awo bambi gundi okitegedde positinga naye nga gundi nze ku nsonga ya Shiba eyo nze Shiba mulabamu I see a man in a woman's body
kubanga privileges zonna Shiba zayagala za kisajja za basajja ate n'akikola n'akisussa n'akola ssente kakati muleke choice ye emunyumire kubanga ebintu byonna nga bw'abyagala bya kisajja okitegedde so there is a man in Shiba kakati mumwesonyiwe mumuleke nze kinnuma bane engeri gye bamuvumamu eyiseewo kisusse sitegeera lwaki bambi naye kisusse nawe kiba kiri person abakkiriza bajja muvaako kubanga ekyamazima buli avuma Shiba singa tuvaayo ne tugamba nti baleete minzaani bapime abasinga bingi bagambye mbu abaana mpozi bamusinga kuzaala baana bangi mbu bakola ssente naye era butuuka ne bapumpuguma nga tebalina basajja munaye nkubulira abasajja ababa nabo lwakuba tebabalaga kati ffe tuyinza okuba twakategeera oyo omusajja naye ng'amwagalidde emyaka egiwera nga twagenza okukitegeera nga mwana ye yakitutegeezezza tewaaye alina kitaawe yes ye kaakati ani yali amanyi nti Shiba yeegatta okusinziira ku bye bazze boogera bye batugamba simanyi Shiba ali ebisiyaga simanyanga Shiba feminist oba simanyi oba abantu feminist balowooza okubeera feminist obeera ofuuse maani okitegeera simanyi ki ekibalowoozesa nti ebbanga eryo lyonna abadde talina musajja era abantu abasinga wano bwe tuvaayo ne tutandika okubala ennamba gy'oli ku musajja gw'oliko mujja kuzirika abasajja bamwe gye mutali eyo bakola bingi osobola okulowooza nti oli nnamba emu naye nga yina kyo sense oli 16 mu bulamu bw'abasajja tewali mukazi abeera ku nnamba emu n'aginywererako mu bulamu bwabwe ffenno bwe tuba tulaba abakyala nga twebala olw'okuba gwe wamusookako omuyinamu abaana abakulu obeera nnamba emu toba nnamba emu just oba mukyala mukulu omusajja asobola okuwasa akaana akato ku mwenna be yaakaagala n'akafuula nnamba emu omwana wano yagambye okitegedde mu bulamu bw'abasajja abakazi tulinga graph n'erinnya era erinnya enkya nekka n'erinnya nekka kate waliwo ate ogenda okulaba graph ku Monday yali wakatikati ku Lwokusatu n'erinnya ate ku Friday ate n'etwala paka waggulu gyesembera so kati you cannot tell which number you are in a man's life n'okuguma bugumi mugume kubanga ekyamazima kiri nti mulinga amabidde mu bulamu bw'abasajja omanyi engeri gye omulunyankole ne bakweta okuhanika baasimanga ekinnya ne batema embidde ne bazibajjula kati ne bajja nga bazeebasa bwe bati ne bazipanga ne babikka ne bakola akantu kati bwe zengera ne babikkula ne basusa kati nyongera obategeeza nti mu bulamu bw'abasajja batupanganga mabidde ennamba gye weewaaniramu eri mu mutwe gwo naye tuyinza okubikula omutwe gwa bbaawo ng'oli mu nnamba 4 n'owunga n'okubanga tokyayinawo na nnamba naye babapositinge tulabe gwe basinza okupositinga nekigenda kutwita mukimanyi nti nno mujja kupositinga abasajja abawala 10 mupositinga omusajja omu 10 bokka nga tugambye oli mu nnamba ya 16 ojja genda weepanke wano mbuno simanyi era oli nnamba emu simanyi era olina omusajja omwana agenda amupositinge nga bali mu America ate gy'akolera ate ng'owasigala wano nkubamu akafaananyi omusujjaawo nga mukukutte owozanze ennamba emu kumba oli eno gw'okuuma ebibanja olw'okuba yakizuula tosobola kulya ssente ze yakuteekaawo gw'okuuma ebibanja n'ebyobugagga kyokka gw'ayagala yamusibako paka mu America okugamba baleme ku bintu byakuwoza kakati ebintu by'abasajja bino mbiraba saagala twewaayirize saagala abakyala twerimbe saagala tubeere ku intaneti kuno twogere bye mwagala okuwulira nze nakubasoogera bye mwagala kuwulira buli muntu ekyamazima kiri nti obufumbo byonna tubyogedde byonna nze n'abalala abakola aboogera ebifaanagana ebyange byonna babyogedde ate tukyayogera bingi actually ne bye twasooka okwogera tugenda kubiddamu ate nga ne bye twogera sifa abasoose okubyogera oba muli bakujjukiza naye nze kye mbagamba buli musajja ayina bw'ayagala mukyala we nze nina friend wange
bawe yafa actually bawe yasokobera chali wange yafa cancer naye oli guy yali nga tayagala mukazi we kufumba era nga bwafumba ewaka amufumbya lwa nnaku ayagala nnyo ne ba mulungo tuli akabeero ng'ayinza okugamba mukyala we leero nkutwala out n'amugirayo kalompa yambala akonjagala naye nga mukazi we waawaka amuyinamu n'omuki n'abaki n'abaana nti buli musajja yamanyi bw'ayagala mukazi we osobola okubeerawo ng'oli awo oli hambo ng'omusajja ayagala mukazi ali nnote buli gweyiga bbaawo mu bufumbo mulimu ebintu ebifaanagana ku buli musajja yenna ebya naye ebisigadde tebifaanagana kuva lwe bagambye kuba postinga bagambye mbugezaako okiwulira ebintu biri bibiri ebifaanagana ku basajja bonna naye ng'ate waliyo ebintu ebirala 8 nga byanjawulo ku basajja ekintu ekisooka kimu respect boundaries buli musajja yenna ekyakyagala okubaga simuggawo kiro todda respect the boundaries mu bufumbo buli musajja yenna ekyakyagala manya woolina okukoma ekyokubiri respect the agreement kuuma endagaano agreement mwalagaana ki n'omukyala we mwalagaana ddi gwe owaaye gwe abadde tamanyi ddi lwe mulagaana omusajja bwe musisinkana ne mutandika okwogera ku by'okubeera mwenna muve ku bino by'abawala bye beegira n'akutega olubuto neyeeyingizaawo najja ku bufumbo bwa wiikendi n'alemerawo you date aleeta lugoye lumulumu you date ne mutuuka ku nzikiriziganya n'otandika okukyalira omuntu oba oli awo naye n'akukyalira emboozi ezo ze munyumya ng'omubuulira by'oyagala ne by'otayagala n'akugamba nti nze saagala mukazi atambula ayingira kiro ekinene nnyo ssaawa 2 bw'oba okola mba nkwagala waka n'omugamba ekyo kyangu eyo ndagaano n'akugamba nze saagala mukazi akuba masimu kiro nga tuzze ewaka n'omugamba ekyo sijja kikola eyo ndagaano n'akugamba nze saagala mukazi kunkwata mataayi na kumboggolera ekyo sijja kikola eyo ndagaano buli kye mwayogerako endagaano kiwe ekitiibwa endagaano giwe ekitiibwa naye abamu mutandikirawo akawala akakubye baabo okugira kuti nga kali lubuto ate meedi lubuto nga katandika okwereeta ekivamu ng'otandika kugula nappi ng'oteeka waka temusobola kubeeramu obwo obufumbo ne mububeeramu okuggyako nga ku mwembi kuliko alabye bye yeesonyiwa n'asirika omuntu wagula nappi n'azitereka waka aba takukyaye okitegeera ate nappi ziba za mwana ate oli lubuto nedda oba ono g'oli naye tomukyaye kotandika ozigula ng'ozitereka waka ezooli ozigula ozitereka wano oba oli tomukyaye oli aliwo ekitegeeza oba nabangi oba nabangi ebintu biri ebyo byokka bibiri boundaries and agreement naye ebisigadde abasajja baagala ebintu byanjawulo mwewe ekitiibwa sigadde baagala ebintu byanjawulo bonna si bye baagala bye twogera nze mbeera mu basajja ku airport mbeera mu basajja mu paaka njogera nnyo n'abasajja naye otuuka n'agamba naye munnange nze olaba nze kubuulire kansala nze omukazi owange mwagalako ekintu kimu kufumba mmere yange nze ebisigadde ne bwagira ne banjoleza nze nkwegamba ng'olaba ate kaakati ate waliwo agamba nze omukazi alina okunjoleza anfumbire ankomba nnuuna obugere ng'ate oli ebyokunuuna obugere si byaliko ojja kuva wano baneekansala yagamba omusajja tebamukola bwe bati omusajja bamusiba mu luwombo nagenaga waayo tombi kampombozo twala eri so obufumbo kutegeera bbaawo ekibalemye abasinga obeera n'omuntu mwaka gumu 2 3 gwe mutegeere omanye byayagala ne byatayagala kakati okumanya abasajja bali fane omusajja asobola okuba nga yayawukana n'omukazi lwa butamanya kufumba
ate n'awasa atamanyi kufumba naye olw'okuba buli lwamukonkona amugamba kaamini n'amugumiikiriza. Tomanyi kufumba musajja omuggalira bweru bwakonkona obeera nga toliiwo kibuze ate nga kibuze eki kibuze sebavuga byonna bye bimu. Omukazi tamanyi kufumba ate bw'okonkona taggulawo nako bw'okomawo ekiro taggulawo okiraba sigambye bw'okomawo ekiro ngambye bw'okonkona noba okomawo ekiro taggulawo alina bw'okonkona tebakonkona byonna bye bimu ne kulanki enjawulo eri budde omuntu ate ebintu biri bisatu tomanyi kufumba kimu ekyo oli akomyewo ekiro era omulesi abweru tokola ki nagamba kale wakiri andeke anzigwe naye ate bwenkonkona akola ki aggulawo katugumire nagumira ku kiro n'ebintu byonna bisatu era tokola ki byonna toyinaako n'ekimu akola atya. Nze omusajja ayinza okugamba nze mukazi wange teyasoma tasobola na kuwandiika linnya lye naye ebyapa byange byonna n'endagaano yabitereka era tasobola kukola ki n'akugamba nze mukazi wange ne bamuwa miliyoni 10 nga bwe nzimuwadde nzisangawo naye mukazi wange oyo omulaba tasobola yadde okusiika eggi tasadde okufumba akatogo naye nga gwogamba bannanga abakyala olina okera ofumbe breakfast olina okukola oti olina okubobeza emmere nga ye oli tebimulya ne breakfast osogifumba nagabula nze mumpe katunda saagala minwe naye gwe sebo bakuteresa kakadde okugenda okudda nga abiri tegaliiko kakati abumba temujja kukolagana kyekiri nti respect the boundaries and the agreement naye ebisigadde yiga bbaawo ogwo mulimu lwakuba muwabuzaabuza olina omuyiga ekituufu kiri nti omuntu yenna ng'onoobeera naye first step nga tonnaba kukola birala byonna nga tonnaba kutuula ku bubaketi bwa cloves soko oyiga omuntu wano okuva lwe mutandika omanyi babeereyo mu bifo eyo makyakalira oli atudde wali ono atudde ono n'atudde wano n'ayisamu ekigere n'amukonako kasita akukoonako tandika kutegeera kino ategeeza ki olwo tandika muyiga okitegedde manya ddi lwe mujjako waya ze bwe ziva akakkakana atya ddi kwegamba omuntu muyige omanye ddi lw'omusaba ssente ddi lw'otabyogerako naye abantu tebatwala budde kuyiga bantu yabeerawo alinga kipapula tuli awo nti tuli bafumbo kasita agira open and close ng'amanya kiwedde kasita ajjula emmere n'agiteeka ku dining amanya kiwedde omuntu oyina omuyiga oyiga ogamba naye omusajja ono bw'atandika okutemereza nno aba ayina emisango ate nno bw'obanga oli awo nga munno wagaana omuyiga nawe mupositinga agenda kulagira TikTok account ogenda sanga nga yabuze nga akawunti ebula akawunti mmere nze ngenda nendaba abantu abakaaba mbu TikTok account yabuze oba nga bagitutte anti wamupositinze nga anti ng'oggulawo endala ngera ng'oddamu omupositinga ng'oggulawo endala ate okupositinga omusajja tekitwaza akawunti anti ye nyini yagamba ng'agamba ani jajjaawe naye nze mbasaba kintu kimu wamagwe omwana gwe yatandise eyo projekiti genda na mu maaso nayo babapositinge tulabe omukazi omu ng'omusajja omu bapositingiddwa abantu nga ate omusajja bayirawo kino kankibagambe omusajja alina right epositingibwa abakazi ne bwe ba 40 kuŋŋaanyiza kitegeeza aba abasobola kati nno gw'olabe gwe bapositinze nga talina buzibu ng'ali bibye tewali mukazi alina right nze kati kino nkibagamba omusajja nga bw'ali nti musajja alina omutwe gwe ssente ze yazeekolera alina right ebeera n'abakyala bonna baabayagadde era neebaza abaami baffe okubanga bw'obanga oli eyo ng'olinayo abakyala babiri nga tosukka 4 weebale nnyo oli musajja mulungi nnyo oba weekomyeko bwekomi naye osobola n'okuba n'abakazi n'20 fo aziro ngazo obasobola gwe weebuuze omusajja omu postingibwa abakazi 40 baba abaabawaaki abaabawa bye baagala kyova olaba bonna weebali
Kaka tosobola kugamba muno omusajja wange namupostinze nawe n'omupostinga uwo gwe nnyina gw'omuzaala. Mukama Katonda. Ekigambo kwelimitinga mu bintu ebyo kiri ku bakyala. Omukyala bw'oba olina omusajja tokkirizibwa nakwebaka na mulala. Babiwulira. Omukazi bw'oba olina omusajja tokkirizibwa kubikkula amagulu ago okuggyako ng'ogabikkulira musawo mu ddwaliro akuzaaza. Kasita ogenda wa musawo ekyo kikkirizibwa. Bikkula. Naye bw'oba omanyi nti togenze kuzaala teweebamba. Okitegedde? Kakati ekyokubanga omusajja apostingibwa abakazi 40 kikkirizibwa. Aba asobola bakazi be. Akakantu ako nkaagala ndabe. Abantu nga 5 baba posting. Aba abasobola. Teri mu enjovu teremererwa masanga gaayo. Agenda okubeera nze nkugambye omusajja yaba abakazi bonna baasobola. Kakati nkugamba nti omusajja abeera n'abakazi nga tobamanyi nga gwolowooza oliyo wekka. Kati ate ekyo kijjako okuba nti abalina. Kijjako okuba nti abalina. Nedda. Kakati temutuwereegerako. Munnange naye nga. Era mbabuulira, nyongera obbabuulira nti abasajja be mwewaanya, abawala bali eyo mu comment section babalya. Abasajja be mwewaanya abaana mwebakwe bali kuno ku TikTok babalaba. Gwokimanyi nti nno gwo omukyala we wakato manyi bajjabo naye bajjabo bonna bakumanyi. Bajjabo aba past tense, aba present participle tense, n'aba future tense bonna bakumanyi gwata bamanyi. Ye mukyala gundi. Okitegedde? Kati ebintu tubikwata empola tujja kuswala. Ye mukyala gundi emanyi why. Bomayi omusajja wakukwana kyasooka okugamba. Abasajja b'ennaku zino okumanya nga baka bwakukwana akubuulirirawo ndi mufumbo era wano mu bifaananyi ng'akulaga famire yo olaba mama w'abaana bano ng'onyiigako bibyo onyiiga ki nga naawe bakubegerako bakubegeddeko onyiiga toyina kikyo omanyi abaana abawala balina akajanja ate tewali akyasinze kajanja nga namba eddako nze nagambye tewali bya nnamba. Banaye ebintu by'ennamba mubijje mu birowoozo byammwe. Ratings omusajja yazigaba. Eyo video twagikola wano. Omusajja ya rating abakyala. Osobola okubeera nnamba emu naye ng'oli ku 2 star. Ng'ebikolwa byo mu bulamu bwe tebikuwesa yadde 3 star. Tebikwambusa. Okitegedde? Kakati ebintu by'ennamba mwerimba. Ate guno omulembe gwe tulimu mulalamu. Abasajja ebintu bye baali baturatingirako edda ffe ba millennials si be baratingirako kati ba Gen Z. Wabula ng'ekizibu kye tulina ate ba millennials abamu baakuloosinga. Mukama abawadde obulamu bali mu generation y'aba Gen Z ate nabo beerabanga ba Gen Z. Kyekisinga okunnuma. Mpozi ab'emabega anti baate balina bibaakola eri kati nga balaba ate ekituufu kiri nti Mukama atusaasidde atuwadde obulamu ne tucrossinga okuva mu generation eri gye bayita ye millennial. Nze ndi wa 89 ndowooza mbeera millennial. Ne tucrossinga ne tujja mu Gen Z. Naye ate tekitufuula ba Gen Z. Kyokka ate abaakurossinga ate beeyisiza ddala nga ba Gen Z. N'okusinga bali be basanzeeyo. Mwe bakazi mmwe. Omusajja ya rating. Okay. Omusajja yagaba ennamba. Era ennamba temuzangu wazikwata. Mujja kugwawo ebigo. Amubuuze. Mami guni ngwawa. Omanyi bireno bye tugenda olaba ennaku zino wogenda mu bank oba mu MTN. Balina buli siti bwe bagaba ku mulyango. Kati bakuwa lisiti nga buli kizibu bakiwadde kawunta yakyo. Kakati olw'okuba olaba kawunta eri ey'okusala layini nkalu ate ojja ozunga n'akatikiti ate oyingira ku kawunta ey'okanika amasimu bajja kugoba bagambe ddayo otuule simanyi abaana babendi wonna bajja kugoba bagambe ddayo otuule bajja kuyita kakati mwanguwa kwewa nnamba mu bulamu bw'abasajja
olwokuba wawulidde nga ina gwagenda sisinkana ku green card. Nze nina ekintu kye njagala mbagamba olwaleero mukijje kunze. Mukijje kunze. For as long as oyina omusajja mu nju nga gwe ovuga. Bwe ngamba nti nga gwe ovuga ntegeeza ki? Akasente akasinga kava ku ggwe. Emirimu gyakola giva ku ggwe. Kwegamba naye okubaamu n'akasente mu nsawo ayina kubanga akolaganye naawe. Nga gwe oyina ssennene. Regardless omusinga emyaka oba tomusinga. Trust me. Wabeerawo akamanyiiro. In a way or the other. Kubanga superiority teyeebulizaayo. Kamala ne kabufubutukayo. Yekasito ogezaako kujjayo buyembe. Okitegedde? Omusajja bw'oba oyina engeri gye mutambulamu mu bufumbo naye nga gw'omuli ali 40% gw'oli 60. Omukazi tosobola kwewala kumanyiira. In a way or the other. Lazima kafubutukayo. Kyenva mbagamba nti gwe ajja kuvunnamira. Ajja kuwa ekitiibwa nga bw'okyagala kuba amanyi ky'oyagala. Buli kimu ajja kukikola nga bw'okyagala. Ajja kubaayo ne famire ey'ekyama. Kyova olaba abakazi babeera ku makofini g'abasajja nga bakaaba abaakaaba mpola mugenda okuwulira all of the sudden nga esabye giya. Abadde akaaba mugenda okuwulira waawe maama omanya baleese abaana. Ng'omanya nti bamukubye akamusayi waliwo abaakatuuka nno. Okitegedde? All of the sudden neesaba giya. Lwaki? Eno gye batamumanyi nti eno gy'atwala ssente gye batamanyi gy'azijja. Bamuwa ekitiibwa. Nsaasiro nakyo nzijukizza. Bamuwa ekitiibwa. Ekyo kyennyini nawe nakakiraba. Mwezi ndoza nga gumu. Kakati gwe bw'oba oli eyo. Kyokka abakuba bannamu obwama mu bukomye. Ababa balina omugamba kuba enkya wabaawo okuteeka ebimuli ku mugenzi. Kati bwe banaayita abaana bonna balina okujja lumu. Kyokka bannange nze nkibabuulira kakati awo mbuulira. Gwe makinga sure nti mukola abeeremu n'akasente mu nsawo nga bw'omumanyiiramanyiiramu awo. Noono ow'ekyama gy'atwala obutwazi buli kimu nga bw'akomawo bavunnama. Ani nnamba emu? Watwala. Kati mbagambye temwekwata nnamba. Ennamba zo muzireke. Abasajja be bagaba ennamba. Gwe bw'oba okimanyi nti nno omusajja wo bw'abanga akutya ng'alina kyagenda okukola n'agamba madamu anzise toyinaawo nnamba emu toyinaawo bbiri. Nze nabagamba era nkibaddiramu. Abasajja tebaagala bakolererako kamanyiiro. Ate n'ab'omulembe guno baayiga. Bw'alaba nga oliko ettooke ng'abwama. Kyokka bw'aba alisika. Ate alina olusuku olulala gy'ateeka endu. Okitegedde? Buli ligira endu nga ajjawo. Ennamba zo mulindeko zeekwata mujja kugwawo ebigoba ddiya. Omusajja asobola okuwasa omukazi ng'omukazi akumanyi n'amugamba nze eno nja kujjangayo ku makya. Era omukazi n'afumba emyaka 7 nga bba wamulaba paka ssaawa 6. Naye nga n'omukazi akimanyi gw'oliko ettooke balisika babiri. Onamuwa tamuwa pressure. Nti jangu osula eno. Yakkiriza. Okitegedde? Yakkiriza kitegeeza balisika bameka? Babiri. Kakati ennamba zo mugira muzireka. Mujja kufa. Omanyi gwe bawo obudde bw'okumakya paka saa 6. Life gyayina. Omanyi eddembe ly'abaana lyo? Kajuisi ku mmeeza kabaawo. Ate omanyi kino omusajja afunamu. Ate biyaaye. Baama muli bayaaye. Nze kambabuulire. Teri musajja omusajja teri waasinga funira mirembe nga wantu weyebbirira ng'agenda. Awantu w'otalwa tebakujjamize. Ye ng'okoze kikimu akuvuma. Musiruwala mubuuza ati be mubuuza. Awantu w'otalwa ne mu bulamu obwa bulijjo tebakujjamize. Buli lwojja bakwetegekera. Kitegeeza gwe buli lw'onajja ojja kusanga birungi ki? Byereere. Abakugamba mbu abasajja bye baagala bitono tebakulimba. Kati nno oyo omulaba nga bw'okola bw'oti n'ogamba waayi nze ŋŋenze. Tweyanziza nga amavivi gali ku ttaka nga n'enkyaluca
mambo wayi oli ye taliiko mbu biki anti ate olw'okuba nti nno yajja buzi bamutegekera buli kaseera ky'anaasangawo kubanga takirya kukikkuta buli kaseera akiryako katono kati omukazi abadde amugjawo emyaka 7 nga bamubbirirako afunye obudde bungi obwerowooleza ng'omuntu ate eno gye bagenda akatundu balowoolezaayo nnyo batwalayo bingi okusinga eno gye bawangaalira bano bawa magezi kibakole bati baliwa balabeefu anti kyenkugambye nti ennamba zo muzireke abasajja be baturatinga ennamba bazirekere ddala baziveeko abasajja be baturatinga osobola okubeera mukyala mukulu naye ng'oli 1 star nga toli hotel oli loogi ate nga toli na loogi oli guest house naye ng'oli maama w'abaana ng'ebikolwa byo tebina katebe wegwa nga gw'olina kutuula eri mabega ate gwe gwozaala wambuye ennamba 4 nga yali kuwa 5 sita wali bwonna butimbye ali ku mwanjo ng'era omusajja bwe bamubuuza eyo gy'akolera bizinesi abagamba sente zo muzindere ku nnamba eno eya madamu nnamba 4 kuba kimanyi sente ze bwaziteeka ku ssimu ajja kuddamu amukubira amugamba ate zisindikira ow'emipiira zonna nga bwe bazitaddeko naye nga gwe tebasobola kuteresa yadde emitwalo 4 weddira kulaba ku nnusu lwe bagitaddeko maama n'akololako jja n'amenyeko okugulu ente ne zirwala enjoka nga lwetingizizaawo we zaafiira kati ennamba muzireke nze mbabuulira kojja yamenyese kojja yabadde awanula ebinazi n'awanukayo n'agwa kaakati disiki zasetuse olw'okuba wami yakuteresezza ssente naye abakyala kano kammwe abakyala beddira ssente mulimba abasajja kati ebintu by'ennamba bino biraba ekituufu kiri nti amazima gali nti buli mukyala yandiyagadde ngambye yandiyagadde so saayagala kubanga ekintu ky'oyagala oteekwa kukifuna oteekwa kubanga oba okyagala naye omuntu eyandiyagadde kitegeeza tekisobola kukola ki kufunika kakati buli mukyala yandiyagadde okubeera nnamba emuwa bbaawe buli mukyala yandiyagadde okubeerako n'omusajja nga wuwe bw'omu bwa nnamunigina naye tekisoboka bw'oba oli eyo nakunyumizaako sitole y'omuwala eyajja mu saaluuni mwe nali ntudde kati ab'omu saaluuni baali mikwano gye kati nga buli lwajja abeewaanirako bane bawange banenze moze banange moze moze Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso bantu mwe yali yeewaanira mwalimu omuwala alya bbaawe ng'alya moze naye ng'agamba nze bannange omusajja oyo yantegeera nze omusajja wange bukyampasa tayendangako kati myaka 8 nfumba ne ngamba laba embaata eno kabuzi gye baakongoddeko ebiwawaatiro awo nno n'enzimalako nga tebazze okimanyi nti holiday yonna yaggwako nogamba lekooti kati ne ngamba ne tugenda ku ssomero bo twabanga babisulo holiday n'endala nejja saalabako n'omu abandi gambe nga takyajja lumu maama ntuma ku maduuka gano agahoolosera ag'ewalawalako mbasangayo nga nabo bagenze ku shoppinga ekigundi ne beeyongerayo ne ngamba saayina makulu nabeewubangako jjukira ogendayo ku makya bafumba oli awo kati oluusi n'emmere ebaluma njagala mbabuulire bw'oba oyina mukwano gwo ng'akusingako
ng'akusingako ntegeeza mu bya ssente batono nnyo ku 10 kuliko 2% asobola okusigala ng'akulabanga mukwano gwe nga awa ekigambo friend respect. Mukwano gwo bw'aba akusinga ssente njagala weetegereza ebintu bino wammanga akwetaaga ddi mu buzibu akwetaaga you have errands to run for them oba akwetaaga ojje mubeeraawo munyumye. Ekisooka ogenda kuba oli errands runner wa mukwano gwo. Ekyokubiri do they want your company only osobola okubeera nekyaliwo ng'asobola okutwala out n'olya n'onywa nga buli lwawuubaala akubira ggwe. Ekyokusatu are you your friend's maid or servant? Wali obaddeko ne mukwano gwo nakubira essimu n'akugamba gundi oli otya bannaye ndi wano nebakkiriza mpulira nsina maanyi jangu onjolezeeko nkuweeyo ebiri. Yes gye bali egyo emikwano gwe era bw'aba akola ebyo topima n'omanya nti nno kati ono andabira ku kino kweno levo n'alyoka akuwaana oluwaanaawo. Ekyokusatu mukwano gwo bwe mugenda mu bantu akwanjula atya era yeeyisa atya bwe mubeera mu bantu akwanjula atya. Wali otambuddeko ne mukwano gwo ne mugenda nga yakututte gye mulaze ne mutuukayo n'atakuintroducinga n'atuukira mu bali olw'okuba gwe tobamanyi n'ababuliramu kati gwe ne weeyiya n'ofuna w'otuula n'odda ku ssimu naye ng'otambudde ne mukwano gwo nnyo nno n'amala like 5 minutes n'alyoka ddayo ofunye w'otuula bakanoonye wano bakuleetera ebyokunywa nadde eri mu banne n'atakuwa budde yakututte. Omanyi abaana abawala muyina ebintu bye mubuusa amaaso. Emikwano gy'abasajja tegiri nga gyaffe. Abasajja they don't have emotions in their friendship. No, they don't. For them they are friends. Abasajja omusajja asobola okumanya nti oyo gundi kyali wange wa mwenge. Era nga bwe baba batambudde kyamwagalako kumugulira bbiya. Nga ye kimumala. Oba atuuseeyo n'anyumye n'abondinga n'abalala n'atamufaako ekikulu ye wano ayinawo baketi ye. It is okay. Birataka kumanya. Omusajja asobola okumanya nti ono kyali wange wa business. Bwe basisinkana wantu ne boogera business ne biggwa oli akola bibi n'ono akola bibi. Ono nadda ku kawunti oba oli nadda ku swimming pool. Omusajja asobola okumanya nti oyo kyali wange anteeka mu kiranki bwe mba siina mulimu. Era nga bwe basinkana n'amugulira emmere nga baawukaniraawo. Nga naye nyina amukubira n'amugaa waayi wafunye ekintu. Okitegeera nga bakoma ku ekyo naye kakati ffe ate tuteekamu ne emotions. Zibeeramu. Nalabye olinga amunyiganya. Okitegedde emotions zibeeramu kakati omanyi mukwano gwo ddi lwakwetaaga ye omanyi ekifo kyo mu bulamu bwa mukwano gwo. Oyinza okuba olowooza oli nekyaliiwo bingi by'okuyiga naye ng'ate ye ayina birala byakulabamu. Wali baddeko nekyaliiwo nakubira nagamba siina maanyi jangu ongololereko nkutwale mu sawuna. Jangu ongololeleko engoye nze nkusasulire sawuna. Tegamba ogolola kufuna sawuna. Aha kwegamba mu bulamu bwa kyaliiwo. Tayinza butakugenda. Are you friends with the benefit oba your friends with the beneficial beneficiary? Tayinza butakugeya oyo. Kati ye tayinza butakugeya. Obeera nekyaliiwo. Nobeera nekyaliiwo. Asobola okugamba nti ngenda kuwa esente ku birthday oba ekirabo naye birthday bwe gwankyagala kitegeeza gw'oli wakavimbo amala okuvimbirako ate eno birala. Nobeera nekyaliwo nakubira nagamba bandeetedde nno wano ebyokulya naye nze byannemye okulya jangu obirye. Nze nina ebintu byendaba nze nina ebintu byenjize bannange. Abatayigambe muli ku kizibu ate bino naddala mu bakyala basiba ku muntu nobeera nekyaliwo nga bw'aba takwetaaga oluba okutuuka ku mulyango nagamba oh maama ono naye azze naye kuba ekisenge nagamba abaana mugambe mami taliiwo nga ye alinga atamanyi muzigo gwo mwosula. Eva gwe oluba okunaabako bane mbaddeyo ne ŋŋamba oba oli ku kikanzi gye nkulabeko omwagala nnyo naye baako wookoma. Gw'osigala emboozi kovaawo. Ekintu ekirala kyenjize ku bimikwano
ebintu byomanyi nti byama ekyama tebakinyumya gwoba omuyise kabada okitegedde akati gwe nnyini kyo kikulemye okutereka lwaki onenyanza akitadde maama wange yaŋŋamba ekyama tebakyogera ekyama kifiiramu ggwe nannyini kyo naye buli kintu ky'onyumiza omuntu eyeba mboozi suubira ogisanga ewalala ate bw'oba oyagala okumanya mukwano gwo nze nabagamba kema nze nkema bw'oba oyagala okupima level respect mukwano gwo gyakuwa level kweri jjanga omunyumiza emboozi ng'ekudegradinga tugeze financially tugeze obufumbo bwo tebutambula bulungi kwegamba nga ebintu byolaba byakuweerako ekitiibwa ate point janga omunyumize ng'omulaga ate bibi nnyo olabe bw'aliddamu kuwa ekitiibwa nga siyenzera kuma obuzibu bwe nafunye omanyi omusajja yandeetedde akaana ekiro bananga abasajja bajooga okimanyi omusajja oyo namuwola ssente zange naye natuusa zimusaba nanvumaavuma ne baneesinga nina gye ndaga nandigenze nga weyakulagiriddeyo dda aba yakugamba oddamu okumukubira essimu ng'ayogera akuumiranga lumonde wa wuzi kyabadde akuweerako ekitiibwa ate alaba ate tokirina kitegeeza abantu batuwa respect okusinziira ku ki kye balowooza kye tuli kakati nnyongera obbategeeza nti emikwano mupimenga nnyo mumanye mu bulamu bwa kyali wange ono ndi ki nze bwe nagaana okubeera ebyo byonna me I don't have besties I have friends kituufu nnyo naye mbwono besti simulina nze nakunyumiza nina mukwano gwange nga ye Eva buli lwayagala okulya looni yankubira essimu nzije mweyimirire naye tankubira simu kumbuuzaako amanyi omukono gw'olina gwa kumweyimirira okitegedde kakati oyo abeera mukwano gwo by the way n'emikwano giyuzinga in case you didn't know si basajja bokka be bayuza even women are users nga mikwano obeera ne kyaliwo naye ng'alina kyamanyi ky'osobola omukolera ng'era kyekikuumirawo nga bw'abeera mu biseera ebirungi mu makungula takuyita tomulaba tayagala kumanya kimala kutuuka nanga neetaaga gundi oyo gundi yasobola okuŋŋendera wano hello baby how are you bannanga I miss you gwe sooka ojje wano katono n'otuukawo naye mwana gwe kakati mbadde njagala nno ŋŋendereko wano okimanyi nti neeriyo abakazi abatuma emikwano gyabwe mu babba baabwe mbuuza atya batya oli naakutuma genda ku ofiisi ya bba wange ondeetere ssente olwo bba wamugambye oba jangu okime akasente kano we kati namugaa nja kutuma gundi ate ne bba wa aba akumanyi kweganga gw'oli awo oba alina byamugulidde gwe obikimayo kaakati ayagala kulaga tolina ky'oli anti era abanga akuportraying ekifaananyi ewooli nti ono eranzirwana wange okitegedde ananki kakati ebintu ebyo emikwano mugigendeko emikwano sooka omanye mukwano gwange ono mulina naye tuli ku ki level ki bw'okigattagatta n'olaba nga tekigenda gwe bw'olwala ne bw'osindamu katono oluyita uba oyagala nkuwerekere nze ne bwe banteekako eccupa oba tolina gasituka wasuze bubi walwadde kinsimbye ekimanyanga namungo lyakuluma onkubira simu how are you nze njagala nnyo to give me back what I give era nze if you don't give me back what I give you newambirawo me I don't fake nze si fakinga ebintu ebyo ebyokweyisaako nabikolanga dda kati sikyeyisaako kasita nkulaba ng'olimu olwa feke newambirawo naye ng'ebyama byo tebabinyumya era buli kyemunyumya ne kyaliwe yeba mboozi nze ekintu kye nti okunjogerako sikyogera mufe n'ebyama byammwe bino ebyaki kyama kyaffe twava nakyo mu ttale buwa mwerangidde okwesuza mwerangidde okusharinga engoye mwerangidde bino mwerangidde biri kitegeeza lwaki mubyekolera lwaki okolera omuntu ekintu ky'ogenda okwejjusa birthday parties bazimazeemu
akawo kati nze nakugamba nze ebyo bipate nze era newaka bakimanyi mbu sibayo nkoledde surprise birthday nyinza n'okukyawo mbu badde eno ne bazikubanja nze sibyagala ebyo ebintu si bintu by the way nze sigamba mbwe ababikola baki parties are not my thing parties are not my thing sikola birthday sikola siagala kumpita ku mikolo kubanga nze sigenda kola jange mbayite olutuva wano tugenda okitegedde nze saagala kumpita ku mikolo nayogezanga kubanga sigenda kukola gwange mbayite emikolo ejange bwe mba wagikola tegisukka bantu 10 kakati ngenda payitawo family era gy'emikwano anti bwe bajja okuvayo boogere bakuwaayirize nga bwe wateeka ebintu mu mpombo z'abakongo engoye bwe bazikupangisiza nga biki kubanga era ebiseera ebisinga emikolo gikolebwa mikwano bajja bikulangira ate nze nnina obuzibu nze ebintu ebyo bwe bityo bwe mbiwulira bindwaza kumera olutiko banaye mba mpulira bubi nsobola okulwala omutima wali obaddeko ng'oli mulamu tolina wakuluma naye nga ku mutima owulirako ekintu ekikunyiga nga buli lw'okirowooza oyinza n'okukaaba kakati bwe namanya nti ndi bwentyo ne masteringa detachment I detach from whoever I want to detach from oba oli kyali wange I can detach oba oli musajja I can detach whoever I want to detach from I can detach kakati nga sinnaba na kudetachinga I don't attach muleme okubeera nga mulimba abantu nti muli ba mikwano naye nga temuli ba mikwano kakati mukwano gwo obeera otya nga mu biseera nga bino alina recordings z'essimu ze mwanyu mukwano gwo mu recording otya liyale kale voice note kitegerekeka but a call anti kitegeeza tomwekakasa byayogera oyagala obyongereyo eri kitegeeza buli ayina banne baatuula nabo n'abalaga byewayogedde wali obaddeko n'omuntu nga mubeera wano nga muli ba mikwano naye ng'ate ayina mikwano gye gy'atuula ate n'akukwata gwe n'akukatira wali bwemwatu kati ate bw'obatuukamu ng'akuyise ogenda okulaba buli omu takuwa budde baabagambagambadde ebigambo kale mugende mu maaso ffe weetuli tuba tubalaba naye nga mubadde balabe balungi mwebale nnyo mwebali eddala okwekumira ku mukutu naye temwerabira mwongere okusubscribinga musharinge mukomentinge ate likes ezo temukoowa mutuwere ddala mutuwe oba mutuwe oba temutuwa mutuwe ekikulu kuwulira bye twogera ne mulonda bye mulonze busi byonna mubeere bulungi mweraba